Abakulu b'amasomero ga siniya Kalungu bakedde ku poliisi Lukayo okwasiba ebigezo bya siniya eyokuna ebitandise bibakwasiddwa ku station eno Sister Juliet Twajo ng'asi kubasabira essaala. Akulira ebyenjigiriza Kalungu David Bale Mukasa naye abadde n'akalatira abakulira amasomero obutakalubiza abayizi abawala abafunye embuto. Ebyenjigiriza nti abaana abali mu masomero nga bafuna embuto bed teachers mubakkirize bakole ebigezo, temubakulusanya temubagoba, mubakkirize bakole ebigezo. Essomero lya King David Lukaya abayizi basose kubakebera bbugu mu 2 n'okuwandiikibwa mu bitabo. Amazzi g'okunaaba mu ngalo gabadde ku miryango ebakoledde ebigezo. Abakulu b'amasomero ogeddeko ne Bukedde TV ne balaga okusomozebwa kw'abafunye mu ebizimbe ebitamala. Waafa amasomero nga agafa ag'omukyala gatalina facilities ng'ate abaana bangi. Entuule eyo yonna byeyagala eyinza otukosaamu. Newankubadde nga twataganyizibwamu ebya korona n'ebikini tukakasa nti tubategese ekimala era bajja kutula bakole. Tusaba Katonda atukwatire abaana tubakole bulungi kuba tubategese. David Bala atuse ku masomero okuli King David ne Stevens College Bajja Lukaya n'amala okwekenneenya ebyensoma nga bwe bitambudde. Headmaster Joseph Nsubuga bamukasiza nti wadde COVID wali niye beetegese ekimala. Naye enteekateeka zaali zakolebwa dda okulaba nti making sure nti tebagetinga ni contact naddala nga bali baakatuuka. Modesty yeyiga nga ebigezo bitandise bulungi ku ssomero lya Victoria High School tusanze abayizi bali bukola ekigezo kya physics bano bagoberedde ebiragiro bya minisitule y'obulamu ebitangira okusasana kwa COVID. Akulira ebyenjigiriza mu ssomero Ashraf Katonje ategeeza nti bafunye kutaataganyizibwa kwonna. Batandise mu mbeera nnungi bonna babaddewo ebikozesebwa bwebibiri era tuli kusaba Mungu atusase bajja kukola bulungi kubanga tulinamu essuubi ddene nnyo. Ate ku ssomero lya Parents naye tusanze abayizi bali mu kigezo kyabwe. Akulira essomero lino Asumani Pata agambye nti batuzizza abayizi 200 era basuubira okukola obulungi. Students are likely to perform well because we have done a lot in trying to bridge whatever they had not covered during the COVID period. Ogeddeko n'abayizi ne bategeeza buli kimu kitambudde bulungi. Kyenzidde baleese debate mpyaka erife ko litambwire bulungi. Kuyiga nga Town VSS abayizi abamu babadde bamaze ebizibu byabwe ebisookera abalala bakyakola. Amyuka akulira essomero Joseph Ochomo ayogedde engeri gye bitambuddemu. Process yonna etambudde bulungi sofa tetunafuna buzibu bwonna. Ku ssomero lya Sula High School batuzizza abayizi 27 era nga tebafunye kutaataganyizibwa kwonna ng'akulira essomero lino bannyonnyola. Yamize abaana 27 examu zitandise bulungi zitandise ku ssaawa 3 dene. Y'okusomero lya Kisobola SSM mukulu nabo ebigezo bitandise mu budde. Omukulu w'essomero lino Dina Grace Nakabu yalambuludde engeri gye bitambuddemu. Batulaga nti baagala abasomesa ne bafuba nnyo era tutandise bulungi nga beeteeseteese bulungi. Abayizi betwogeddeko n'abalaza essuubi tibakubiyita. Tukozesa bye bakozesa. Physics practical tukoze shifts 2 era ey'okubiri enaatera okumala.